Mukulukadama TV wasuze otya? Kansuubira oli bulungi nange ndi bulungi. Nze bampita Olivia. Nina mukwano gwange ansindikidde ka voice yako erinnya lye Kadaama. Kaakati ali mulwadde naye buli lwalwala bakama be tebamutwala mu ddwaliro. Kaakati ennaku ezo bamugulira bino ebisabbuuni ebyoza kapeti, n'ayoza kapeti ebisabbuuni ne bimugenda mu nnyindo, yagenda okeera nga mu nnyindo muvaamu omusaayi, ekitegeera. Kati n'ankubira n'aŋŋamba naye sisobola kumira obulago obunnuma, kyokka mbagamba tebanfaako, baŋŋamba situka okole, baŋŋamba siri mulwadde neekoza. Omukyala butamwagala olw'okuba ye muddugavu, ekitegeera n'abaana. Kaakati ali mu nju tannaba kulya, luno lunaku lwakuna obulago tebuyitamu mmere, anywa bunywi mazzi. Kati aŋŋambye taata agenda kumuggwaako, talina airtime. Alina airtime yenna OSTC amuyambeko, amusindikireko airtime kuba essimu bw'ezikira n'amasannyalaze bamuggyeeko. Kati tamanyi omusajja yamusuubiza mbu n'agenda mutwala mu ddwaliro, buli lunaku amusuubiza busuubiza. Naye agambye asaba buyambi, tamanyi kiddako, ali mu luumu era akavidiyo akasindise ali mu nzikiza, bamuggyeeko amasannyalaze. Bambi asaba buyambi. Abantu baagaana omuzza ku ofiisi, kyokka baaganye omutwala mu ddwaliro. Tasobola kumira, embeera gy'alimu mbi, bambi mumuyambe. Omuntu yenna alina airtime amuteekereko, kuba nange sirinaawo. Naye asaba buyambi. Mister Kadaama olinako airtime, muyambe omuteekereko afune engeri gy'akunnyonnyolamu, kuba n'okwogera ngambye yeekaka bwekasi tasobola kwogera, obulago bwaziba. Wakiri adde e Uganda, naye bambi mumuyambe. Kuba bano abantu bw'omugamba nti ndi mulwadde, akwongera mulimu ate ogusinga obunene. Ne tulya panado ne tumumala mu furiigi, teri makerenda malala ge batuwa okuggyako panado, n'akugamba nti teeka lemoni mu mazzi agookya onywe. Ate bo bwe balwala basibira mu ddwaliro, naye ffe ababakolera tebatutwala ng'abantu. Kale Mister Kadaama, nsaba buyambi, tuyambe sisita waffe oyo. Nayanziza Mister Kadaama okumpuliriza bw'onaaba owulidde eddoboozi lya muganda wange oyo, kuba alisindise ali mu nzikiza. Mister Kadaama, ennamba y'omuwala eri +966 53 04 78 59 0. Yeyo ennamba y'omuwala. Bambi buli anaawulira ka vidiyo kano asheyalinge, tuyambe sisita waffe agenda kufiira mu kiyumba. Bano abantu jjukira tebatulaba ng'abantu. Bamanyi tetulina musaayi, tuli banaku, naye asaba buyambi. Kuba nange kati wano bwenjogerera banaatera kunkubira ssimu nti okola kisimu ngenda givaako, nzikirira wansi, naye bambi tumuyambe. Mukulukadama TV n'ekirala kingamba abaana, olaba bw'oba olongoosa, teekako ka masiki, ebigundi ebyo bikemika obutakugenda dayirekiti mu nnyindo. Ekiraba ebyo ebisabbuuni ebyo bigaane, ebimu tubigaane, kuba waliwo sabbuuni abeera mu kadomola ng'anyooka n'okunyooka. Kati ono omuwala yaŋŋamba
olumu baali bamuteze n'emmere erimu obutwa n'obujulizi abulina mu ssimu. Kale embeera ye si nnungi, asaba kuyambibwa. Naye ebirala tubyewale, tuteekengako masiki. Kyekyo mukwano, tumuyambe ave mu eyo embeera. Kuba agamba njagala kuddayo nga ndi mulamu. N'ekirala bano abantu bw'obanyiiza ekizzaako baagala kukutta, bo tebalina excuse mu mutima gwabwe. Bwe weekengeera ekyokulya nti kino kuba ayinza okuwa ekyokulya nga n'abaana be takibawadde, n'oweebuuza nga bulijjo takimpa. Bulijjo takimpa, kati olwaleero kiki kyemusanyusizza alyoke ampe special meal. Jjukira bwe babeera n'ebyokulya ebirungi tebabituwa. Kati olumu lw'obimpadde nange omutima guba gwekengeera, bambi tetulya, tulirya nga tuzzeeyo e Uganda. Olukaddaama tusaba buyambi, tusaba buyambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'enzikiriza endala Yesu yeebazibwe. Mbalamusizzaako mwenna bankuba kyeyo. Ssebo Mr. Kadaama. Bannange mbadde nkusaba ontambuliza eddoboozi lyange lino lituuke ku buli munnayuganda yenna, n'oyo yenna gukikwatako asobole okunnyamba. Bwe mbeera siriiko mujja kumanya data gwe mbadde ninako aweddeko. Ennamba yange eri +966 53 04 78 590. Amannya gange yenze Namakula Adigi Nambabaale. Najja ne kampani ya Alwad okuva e Uganda. Madamu Chukurani abaana bakuweereza meseji. Nze sinnakoowa kukola wabula kyenjagala kuntwala mu ddwaliro. Bannange bantu mmwe, omugongo gunnuma, amagulu gannuma sisobola gayimiriza, emimiro ginnuma sisobola kumira. Era kati maze ennaku 5 nga sirya, nywa bunywe mazzi. Ekirala mbaddengawo nga ndi mulwadde naye nga bano abantu sibagamba era nga we mumanyi. Kubanga ne woobagamba tebayina makulu. Nze wano bwe mbeera mulwadde bampa panado, waliwo wano n'ebikerende ebirala by'emmira bibeera mu firiigi. Kati nze nako bagamba nzigyayo bujja ddagala n'emmira. Naye buli alaba vidiyo eno munnyambe mugintambulize. Abaana abali e Saudi ng'osobola okunsindikira ku airtime wa STC munnyambe munsindikireko. Abaana baba nsindikiddeko bwe nnaaba nfunye ssente oba bwe nnaaba nzizeemu okukola nja baddiza ssente zammwe. Kuba sisobola mbeeramu eno embeera nga sirina na airtime baana mmwe. Abantu bano babi nnyo. Natumyeko n'omusajja akola mu mbuzi andeetere airtime yagaanye. Ku Lwokuna nakola naye olw'eggulo bwe najja okwebaka musaddayo nejjo saakoze ne leero sigenda kukola. Naye munsabire Katonda y'asinga omumanya, simanyi kye bazzaako. Kuba omusajja wa wano yandeeta mutabani waabwe yaŋŋamba oba olina ky'oweetaaga otugamba. Naye namuwandiikira ku Lwokuna ne mugamba njagala genda mu ddwaliro, mu butuufu teyanziramu. Baanamu abantu bano balina bye baasooka okuntega, ebyo saagala biteekamu, njagala kuntwala mu ddwaliro kunzijanjaba mugongo n'amagulu agannuma.